twatandika okuva ndowooza nga 22 December era ffe tulinda era bangi bazisaba ku shows zisinga eza Christmas bangi aba responsible basaba permit. Of course tulabyeyo senda tebasaba permit. So the promoters mwegendereze kubanga one of these days show ejja kuyimirizibwa. Ate nga tetwagala kutta business zammwe, that's not our objective. Tewali ku advertising performance yonna radio, TV, online mwenna aba license nga tolabye ku permit evudde wano. Anaakikola kati gwe radio oba TV atujja kudiringa naawe kubanga mu license obligations zo olina okuwuliriza directives za regulator nga bwazibwa from time to time. Permit ya akasente katono nnyo mitwalo 10 gyokka ekutwaliranga bwe mulabye nga babalaga wano applying for this permit kikutwalira eddakika wera na 10. Ng'ekintu ekyakatandika waliwo ebintu ebimu bye tukyagendako empola ng'okusaba scripts bwe zirina okubeera tukyakigendako mpola naye mukyetegekere. As we go on growing tujja kusabanga script ya performance tumanye performance bwenetambula nebyo tukyagendako mpola because growing tetwagala kuvaabira kintu kyonna tukwate ebintu byonna lumu. Kyetusooseeko kya accountability through a permit. Titumanya singa stage baako ebitagenze bulungi, who is accountable? Ani alina responsibility whom we shall take on as per this law. All right? Ekyo tusookeddeko. Details tujja genda mpola as we grow. Mpola tutandike ng'ate tumaze n'okubasomesa scripting okubasomesa ebintu ebirina okutambula tugende nga nabyo tugenda tubiteekamu mpola. Ba officers baffe bonna mu UCC okuva ku senior officer tulina senior officer abaddako waggulu babayita ba manager abaddako waggulu babayita ba head waggulu babayita ba director then ED fenna including myself tugenda kuba appointed and gazetted as inspectors. Kati ngaba National Drug Authority, I think police officers are inspectors in the law. Nange waniteeka limpo obuyinza okuba nti no tuyinza okwapointinga. So nakutegeeragana ne mukama wange IGP anzikirize to appoint DPCs, Minister nadda mpana amagezi, even including sub-county chiefs magombola. So that abantu baleme gante fa abadde mu byalo tetufe na penalty. Sub-county chief ne tuyinza okumuappointinga okuba inspector.